Kagonako olwajjo olunaku olwajjo kwabadde kujjukira Moses Radio nga bwe nakutegeeza nti emyaka 5 era mama Moses Radio yabaddewo abayimbi bangi nnyo ababaddewo Chameleon yabaddewo Spice Dana Palaso timu zabadde nnene nnyo bangi nnyo basodde okuba ate nga bagenze okujjukira oba okusabira Moses Radio okujjukira olunaku lwe bamuziika Moses Radio olunaku olwo 2018 tezaali nnaku za bulijjo era olunaku olwo balijjukira buli kadde wabula embeera nga basodde okuba ate nga etambula mama Moses Radio yavuddeyo neyennyamira olwaba baagala okuba ate nga babba ettaka lya mutabani we Moses Radio kwali kwennyini nti waliwo omugagga yaganda okuba ate nga bawe ekyapa abatawaanya naye ng'agamba nti agezezzaako n'ategeeza nti bannamawulire agenda kuba ate nga abategeeza budde bonna naye ng'agamba nti ettaka lya mutabani we kwali ate baagala okuba ate nga balibba mu nteekateeka eyo era mama Moses Radio yayogeddeko ku nsonga z'abakyala bannanga abakyala akadde ka school fees kano mama Moses Radio yagambye nti waliwo abakyala bakagwa ensonyi bavayo ne bagamba nti Moses Radio ne baleeta omwana w'emyaka 2 ndowooza mbiwuliddeko mama wa radio yagambye nti waliwo omukyala yaleeta omwana nti radio yazaala omwana ali myaka 2 Moses Radio amaze emyaka 5 ku school fees ono bakusiba omwana n'omusasula kuba school fees atandikira mu bukadde 2 mama wa Moses Radio mutuufu yagambye abaana bonna agenda batwala ku DNA basobole okuba ate nga babakebera omusajja yafa myaka 5 egiyise baleeta omwana w'emyaka 5 emyaka 2 wawone gwe baleese w'emyaka 28 Moses Radio yafiira ku myaka 33 neyeebuuza bannange kiki baagala awo nno ne bimutabula naye nga abakyala mweddeko ndowooza nange mpagira ekintu kya DNA kubanga abakazi abasinga abaana gwe omusajja ali eyo oyinza okuboogera kusasula school fees naye ng'omwana gw'osasulira si wuwo mama Moses Radio yabakambuwalidde n'abagamba yabagobesa abaana abo mbwate omukyala yali ava saidi z'ebitundu by'e Masaka abakyala bannange school fees yatabuse ate gw'osiba omuntu omusajja osasulira omwana school fees paka wotegeerera nti si wuwo mama wa radio wuno alina obubaka bwatugamba abaagala omubbira ettaka nsanyukira n'abanamawulire mwenna buli wembeera mbalaba mwebale kunziruukirira ne ku luno olw'ekibba ttaka nja kubayita obudde bwakyo nga butuuse mulabe omusajja oyo antawaanya buli kimu nkirina Moses teyali musajja muyaayi empapula ze yaziwandiikanga endagaano ekyapa omusajja oyo yakigaanira ndowooza alina ekigendererwa kye akyusakyusa statement buli lunaku nebaza n'abo abajja okunnambula buli luvannyuma lwanaku 2 oba 3 buli lunaku anambeerawo n'abagenyi abajja okundaba mwebale kutambula temuva kumpi naye mubawala nebaza n'abo abampaako wennimira emmere bannaye mugenda okunziruukirira nga nange neerwanako situuliraawo nebaza n'abo batabanyi bange abandabirira wano waka ne muwala wange oyo yandabira mama wange ye mama Moses Radio ng'ayogera kuba waliwo omugagga ayagala omubbako ettaka lya mutabani we naye ng'agamba nti abamawulire ajja bategeeza yeebazizza Bobi Wine Kyagulanyi nti amuyambye nnyo ebimu tabyogera naye ng'agamba abayimbi bangi nnyo abeebazizza n'agambye nti Bobi Wine akoze kyanjawulo nnyo wadde nga ye tajjira nnyo mu kamera naye yagambye bw'ati mutabani wange amannya Siragama Mukama atuukiriza naye ayagala nnyo okufuga Uganda yaffe sebo nkwebaza olunaku amaziga gandi ku mutima mangi naye kwaliko abasanyuse nga baagala okusika mutabani wange nomutwale gye baagala kwaliko baana kyegwanyizi bangi abamu nali sibamanyi nakubamanya nga sibalabangako naye ne bajja emmotoka esimbye wali poliisi eri wali buli wamu nze nga ndinga ali mu nnyanja naye nagenda okulaba mutabani wange oyo ng'avaayo nga ntaasa
ne looya wange Katende naye yantaasa. Bonna ababiri we beesimba mu maaso abantu bonna gye baali baleese. Kitegedde ensonga zeezo nno nga yeebaza wano nno maama wa radio wagambidde kubo n'abakyala bannange musobola wulira bwagambye mu abaleeta abaana n'abo abaleeta wano abaana baabwe be bazaala eyo oba babazaala eyo kubanga Moses yali si muyaaye. Moses bwe yazaalanga omwana we ng'asooka kugamba muganda we funa emmotoka oleete emmotoka oteeke maama wange agenda alaba omwana wange. Naye nze wano bandeeta n'abaana ab'emyaka 28. Bannange muleke kuzannya. Moses tasobola kuzaala mwana wa myaka 28. Ate kati waliwo gwe nawulira ku mawulire ennaku zino mbu wa myaka 2 oba Moses yamuzaala ng'ali awo. Bwena ayogerako nga bagamba Moses agobaganya bazzukulu be naye bannaye nammwe mubeere mu kiti kyange. Moses asobola okuzaala omwana wa myaka 28. Ate kati buno obudde basobola omukukwanjulira omwana wa myaka 2 naye n'omwaniriza abaagala okuleeta abaana baabwe. Waliwo omukyala namugamba ye Moses tasobola kuzaala mwana ono muganda ennyindo zo si omwana weezo mbaabaavu nnyo. Yagenda n'anoonyayo omwana omunyarwanda omulala n'amuleetera bulijjo abeerawo wano olwayo sinamulaba. Kitegedde maama radio kyaliko ensonga zeeza abakyala bannange mwakulaawo naye ensonga zeezo nno ensonga eyo gyogerako ki kubanga nange yantabudde. Omusajja yafa emyaka 5 egiyise abakyala tebatya mbu waliwo radio omwana gwe yazaala myaka 2 kijja kitya waliwo n'ow'emyaka 28 ate ow'ebiri yali ku TV nti ava Masaka ne bannange